Kitundu kya 39 nze lubuto kyoto ne mukwano gwange omwagalwa gwe nalonda mu bangi Lawino nkwagala nga wava erinnya ng'akageregere nkwagala ng'omuyaga bw'ayagala endyaga nkwagala ng'omusajja abaana b'amasomero bwe baagala akawunga yadde abamu baakeetamwa. Bazasiba kukuluma tisinga nasoma nandibadde manyi okufumba ku stoovu z'abazungu. Nange seegaana enfumba y'abakazi abazungu sigimanyi. Eyo stoovu gye bapika sisobola kugikoleeza. Ate okizzemu ebiri? Kankiddemu akitegeere kale kiddemu. Bannange sisobola kugikoleeza simanyi ne wengitandikira ye ate bwezibikira nze nyinza kugizibukula ntya? Kikulu wamma yinza okuzibikirawo. Otandikirawa oli mutuufu. Oguntu gwonna guuma ne gukirako empologoma ensajja nze guntiisa. Sekandi Kakembo Juma tuli mu luwombo kabeera katabo kaffe n'olwekyo abagoberera tugende mpola nkoko nkulu eyo ekutuusiddwako ekaba katono omukyalo Nansuuga mukyala muzibu koko nkulu yasala butono si bino byakulya banyongera emmere ya lumbe n'ataaka abalya. Mukyala n'abakyala abantu bagamba ankoko nkulu kaba katono bongereko awulidde tunaawulira oba anaatuddamu. Wamma kitonde kya 39 nze Dr. Kebbi Balijankoona Balamaga tweyongereyo ntadde ekya 38 nga nkonnyonnyola ako gateeka entunula ye enjogera ye obubuuzo bwe yambuuzanga era ne lwe namusangiriza ng'ataganjula empapula zange enkusike n'esittala mu birowoozo. Weewaawo osanga ebyo byonna tebyali neeraliikiriza nnyo singa olumu saakenga mu nsawo ye kantu kalinga kuuma kakwata bigambo ate ne mugwikiriza enfunda nga 2 oba 3 ng'ali mu kibinja ky'abantu ab'empisa enkyukyufu z'empisa embi. Bwe ntyo natandika okumwekengera n'okulowooza nti osanga waaliwo abantu abaali bamumpenduliddeko ambege oba mukwane ankyawaganye n'omulenzi we wabula anti akalina 2 erugwayo nti otega nga kalaba. Nange kye nakola bwe butakya wabula nti akalina 2 nange kye nakola bwe butakya mwemaliza. Buli kye nakola ng'okwogera nga nkibibira so nga ate mulowoozesezza nti byonna bimumaliddeyo. Bw'atyo n'agendanga ng'asekera muli engalo nti nakwasizza so nga abuuse na byoya bya nswa anti nga tegubikkulwa. Agonogobeera mutima tegubikkulwa okubibira kwe kukweka ebigambo. Obuntuntu obwagendanga bugwawo nga totaddeeko ettemu
n'olunazi ebyali byeyongera okutinta byampaliriza okusala amagezi ge nnyinza okuwoneramu singa wabaawo abazibu abanzindukiriza nga ndi ewange. Natandika okusulanga mu bisenge eby'enjawulo buli kiro era ne ntegekawo n'ebintu ebirala. Nze saalinga gwe bagamba kiri mulaala buli lunaku nga nsula bulindaala amatu gali bweru. Kiri mulaala lugero lugwayo nti teyeegulira ngabo bantu buteefaako. Olwali olwo ne neebaka mangu kubanga nali nkooye nnyo ate nga nja kuzinduka mbeeko gye ndaga. Essaawa ziba ziri eyo mu 5 ez'ekiro ne nsisimuka era ne mpulira enswagiro n'obwama ebweru. Awulidde enswagiro n'obwama ebweru. Jjukira nti enswagiro kuba kutambula kw'abantu. Natuula mu buliri akutu n'enkunkumula. Nagenda okuwulira ng'omuntu akonkona ku luggi. Lindako. Nagenda okuwulira ng'omuntu akonkona ku luggi nga n'alubuusa ku ppata ate nga bw'aduumira nzigulewo. Seenyeenya yadde okunyega okuggyako okutunula enkakaba mu kizikiza. Yakonkonera akaseera katono n'asiriikirizaamu. Obwama bwaddamu okuyitiŋŋana n'oluvannyuma akalwanya eminya. Akono kaba kasiriikiriro. Mba nnindirira ekinaddirira. Emmundu n'etandika okutokota ng'abakuba oluggi lw'eggula nga bakuba oluggi lw'eggula kyokka ne lwerema. Najja emmundu yange emitwetwe n'enzika mpola n'engalamira wansi w'ekitanda okumpi n'ekisenge ky'eddirisa. Wano tewabeerawo firimu. Mba n'okutereera sinatereera amasasi ne gatandika okwesolooza mu kisenge kyonna. Nalambaala nga bwe neenyikiriza wansi naaki amasasi gansiriikiriramu ne neekunula n'emmundu yange okutuusa lwe nagguka ku luggi n'enkangabala ne ndukula mpola n'enziguka mu lukuubo oluggi ne nduzaawo. Firimu katandika butandisi wano ku kyoto ky'okumanya w'ofunira ebintu ebifaanana bwe biti ebikwatagana n'obutabo bugaba okumanya buli lunaku. Kyova olaba njagala nnyo Dokita Kadde yagamba essomero terimala kufuula bumanyi wabula likuwa ekitangaala eky'okumanya. Dokita Kaddu mwenyumirizaamu nnyo kubanga yambangudde mu bigambo byonna nange byenkozesa. Oba ebigambo binaabijjawa tumwebaze ng'akyali mulamu kubanga ono tetuli muzuula mu balala. Yakugambye nze we namugirako enkofiira nti essomero terimala kufuula mumanyi naye likuwa ekitangaala ekyokumanya ddala teyalimba lyo likuwa ekitangaala. Dokita Kaddu mukama wange akazindaalo nkanyaga bunyazi naye kankakuwe owereza abantu babeene akatabo kooli musimanyinga muzimu ebintu bino binyumira naye olw'okuba ndi mu kyolo oluusi nange binnema okwatula. Maliriza. Sebo maliriza genda mu maaso mweraba mubeere bulungi baffe abankuumire bwe babyogera sebo. Bwe babyogera. Kyoga bulijjo badde toyima.
sibimanyi kale ojja kuyiga ajja kuyiga mpola bangi abatandikanga nawe tebamanyi kale tweyongereyo butereevu nawambaatira emmundu yange nenninyira ku kadaala ke najja mu ggwanika ly'engoye gye nakaterekanga nempita mu kituli ne nekkata mu ngalama amasasi gaddamu buto okuwandagala wansi mu bisenge by'emiryango n'eddiiro naseeseetula ebbaati ery'endabirwamu eryayingizanga ekitangaala mu ngalama nempisaawo omutwe ne neyingiza ebweru wansi abasajja babiri nga beesudde baliko n'amalindirizi be baali basindirira ennyumba amasasi amalindirizi be bantu abakwerekerako nayita mu mwagaanya awaava ebbaati neŋŋenda nga neekwata mpola ku mategula okutuusa lwe nagguka ku lutandaalo lw'okulubalaza nagalamira busota n'enkola ez'ettaala ez'amasannyalaze ezaamulisa abaali wansi ne bubanga misana naye nga nze ndi mu kizikiza ettaala zino nali nzikoze lwa kintu nga kino ne situla emmundu yange n'empimeera n'enkuba abaali basasira enju amasasi baagwanga tewali n'ategedde kibabadde kubanga emmundu gye nabakubisa yali tevuga ate nga n'amasasi ga mpiso ez'obutwa ezittirawo embulaga naye nga tezirese ku mubiri kiwundu kirabika abantu abamanyiiramanyiira abantu mubalumba ewaka bye muligabana byebiibyo mugenda okujjanga nabo baabeetegekera kubanga abantu baffe njagala mu kigaani mukikirize bw'ogenda okutandika okuluka pulaani z'okulumba omuntu nga naye yakitegeera mu bulamu bwe nti bali mulumba lwaki omulumba olina ky'omwagalako naye yakimanya nti ekintu kino batono abakirina nerinda ababbi nabasomesa ku gundi yonna ey'okulaakulana ne mbagamba teri mugagga akeera nkya n'ateekawo bya bugagga bye n'alema okumanya amagezi g'okubitangira era bw'obeeranga mubbi ogendangayo ng'olina emitima ebiri okudda n'okufa omuntu akoze ebintu mu ntuuyo ze tosobola kumala gamutambaala n'omuwona abikola aliko obusungu aliko akatuuyo konna kati gw'ova eri omantaala bano abaali mu kukola nti njagala biwedde akukubirawo n'akutta kozi bwe mugwa ku bano nga ye yasikira bisikire kubanga nabannyonnyola emabega nti si buli mugagga yena nti mugezi n'abasiru nabo bagaggawala eri obugagga obw'empanattukkira bwekangiddeawo ebintu asikidde bisikire akubye betingi n'akuba akapapula twegendereze n'ate tufeeyo nnyo ku bintu bye tukola abo olwagwa n'emmundu zaabwe ng'abalala byolera nazikiza ettaala n'eneekwetula n'enzirayo mu ngalama gye nasinziiranga okulengera wansi ebire byatandika okwekuuluumulula nga n'empewo ennyogoga bwe nfumita mu maaso nali sikyalina kyendaba bwe ntyo kwe kuzzaawo ebbaati n'ensitama mu ngalama eyo obudde gye bwakeerera nga sikombye na ku mpeke eyatulo
obudde olwali okumuzuulamu balirwana ne bajja nga beekengera balabe ebyabaddewo era nga bakakasiza ddala nti banaasanga Njole oba Kiyumba Munyale. Bwe nabawulira n'enzika ennyumba yonna emiryango yali ebunye ebituli eby'amasasi naye emirambo n'emmundu nga tebiriiwo. Pozi ekitamanya muzira bwe kyagwa mu bamu ne badda buggerejjere awo obudde we bwefuukuulira ne babijjawo byombi sikulwa nga bibaloopa. Ekitamanya Kiyumba Munyale kitegeeza nga temuli kantu konna. Kale tweyongereyo. Waayitawo ennaku bbiri omulambo gw'omuvubuka bwe twakolanga eyali muganzi w'omuwala ne gusangibwa ku nsiko era twategeezebwa mu kuziika nti osanga omufu yali abojjeddwa mu sota ng'akyamye okweyamba. Omuvubuka ono weewunye muganzi w'oli omuwala yajjanga n'abeera ng'atinkuula ebiwandiiko by'ono kyokka nga yali mukwano gwera. Mwegendereze bavubuka bannaffe ayinza okuleka ewuwe naye ng'akutega olunsi nga yayogedde ne mukyala we beerawo naye tulabe. Bagezesa abavubuka simanyi oba bagoberera obutabo bwange naye obutego buno bambi babugwamu nnyo. Bantu baffe si basiroka era enkya n'akuyita n'agamba gundi beera ewaka oba n'akulekawo n'agenda n'akulekawo ne mukyala we. Mwegendereze obutego obwo nabo babukoze okukoleramu ssente. Y'omuwala saddayo kumulaba yadde okumuwuliza olw'okutya nti abazigu bayinza okunziririra. Napangisa ennyumba okuliraana ewange era ne ngiteekerateekera ddala nga mwensula so nga nabeerangayo misana ekiro n'ensula mu mawomoggole wange eno gye baakuba amasasi. Kyali kizibu omuntu yenna okuteebereza nga mwensula kubanga nazisaawo wonna ate nga n'akakubo kempitamu kalinga kankwale okubwe wagattangako obutabaamu kamunyeenya konna konna ng'eri ekifulukwa likala. Ekyomukisa enfuka gye nakuba abazigu yabamatiza nga bwe nali sijja kulwana lw'amannyo wenu era tebadda wabula naguno gujjwa sivumbulanga nsonga yabaleeta oba baali babbi oba basajja bakawenkene be nali mbega byo awo ebyabwe we byakoma. Bwe tutyo nno ne tubeera nga tufundikira essuula eyo ebyokuyigamu nga bw'eri enkola yange nti ntera okubeera nga buli ssuula mbaako ate ebirowoozo bye mbeera njagala tukubaganye. Naye akatabo kano ekituufu simanyi oba ndi mukyamu abagobereramu nampabula nalaba nga tekigwanidde nkakubaganyeeko birowoozo ng'ate bwe nkasoma kubanga ebirimu nga bwe kampoomera naawe bwe kakuwoomera. Kati kantandika essuula eddako egamba nti nennya ku kisiki. Kino nno kisooka okitegeeza okuwangula ekintu ng'ate abantu abalala kibadde kibalemye. Kale nze Dr. Kiddu baligeyankoona sijja kuzuulwa mu balala oba oyagala oba toyagala. Ntandise essuula. Oluvannyuma lw'ebirowoozo byange okutaataaganyizibwa okumala ekiseera olw'ebyantuukako byaddayo ne byerimbika nate ku mugendo gw'ebyokunoonyereza
bwe byaggyibwa nali maze okukakasa ng'eyo munda mu sitoowa gye baatuggiranga ebyuma eby'okuddaabirizanga emmotoka ye yali ekyuma ekikwata n'okuweereza ebigambo kye nali nnoonya. Kino nga nkyesigamya ku bwama obwayitiŋŋananga nga ndi mu Ssango Motor Spares, ate era na wano okoogatteko ebyuma byange ebyekikesi by'ebyali birobye nange kennyini bye neezuulira. Nafuba nnyo okulaba ng'ekyuma ekyo naye nga nkoowoola musibe. Nafuba nnyo okulaba ekyuma ekyo naye nga nkoowoola musibe abombye. Okusooka nga tetukkirizibwa kuyingira mu sitoowa ate nga n'abagikoleramu bakinini tebeemanyiizika. Omuntu ow'ekinini taba mwangu. Si bano bakaddu b'osaagirako b'olinya n'otambula. Ekyokubiri, ng'enkuuma y'ekifo obutiribiri ey'Abakalyanti Sons gye nali nyeenyeza omutwe lindako. Ekyokubiri, ng'enkuuma y'ekifo obutiribiri ey'Abakalyanti Sons gye nali nyeenyeza omutwe baana kuya bano. Bwe kityo natandika okulowooza ku by'eddogo n'obufuusa, naye nga byonna kufuuyira ndiga mulere, wabula mba ndi kumpi okuggyamu entalugaba n'atuukiriza erinnya lye n'ambikkulira ekkubo ery'okuyitamu. Lumu abakozi baali bagenda ku kyemisana nebbirira ne neekweka mwemu ku mmotoka embika ezaali ziddaabirizibwa ne bansibira mu galagi. Nagira abantu bonna bagenze nga ŋŋenda nsumulula oluggi lwa sitoowa, n'ekimu ku bisumuluzo dukuula bye nalina nga nnyingira n'oluggi nga nzizaawo. Mba nkyamagamaga nga ndaba oluggi olulala mu nsonda. Akulugula kyali kuzannya na wa biti, amaaso gakkukira ku kyuma kye nali nnoonya. Saalina bbanga likyekebejja naye kasita nali nkirabye. Kale wano nno entabiro y'akatabo okutandika okunyuma ate wegenda okubeera ng'etandikira. Naggalawo bukubirire enzigi zombi nga nzirayo mu nfo yange kulindirira essaawa yakudda ku mirimu. Olwaggulawo ku ssaawa 8 nga mbuuka mu mmotoka nga neetaba mu bannange nga tukwaza mirimu. Tewali yandaba naye singa waaliwo nali neetegese okuwoza kyakusibirwamu mu butanwa nga neebase olw'ekisujja ekyandimu. Bye nali singa okwetaaga nali mbimaze nga nsigalidde kubba kyuma ekyo ekitimba kiryoke kiyoola abazigu bonna oba abasinga obungi. Ekyuma kino kyali kiteekwa kubbibwa obudde misana ttuku ate n'essaawa nga za mulimu olw'okukuuma okw'amaanyi olw'okw'ekikugu okw'ekifo. Bwe byatuuka awo amagezi ne ganneesiba wabula bwe byatuuka awo amagezi ne ganneesiba wabula ng'anaakuwa n'ennume ezaala era okusula kwange ku mulo nga njiyayiya engeri gye nnyinza okubbamu ekyuma ekyo tekwanfa busa nga bw'onoolaba.
ebintu biba bikootedde. Makanika omukulu yagezesanga motoka eziwedde okuddaabiriza n'alwala obulwadde obwamutuusa n'okutwalibwa emitala w'amayanja ajjanjabwe abakugu. Bakama baffe baasaba banne abaali bamuddirira bajjira bakola mu kifo kye, naye bo ne bagaana olw'ebigambo ebyali biyitiŋŋana nti be baamusindikira nabe bali ekifo kye. Ku nkomerero nga bonna beerebye, omulimu ne gukakaatibwa ku nze mbongezeeko. Nakolera mu kifo kyange ekijja emyezi 4 ne nvumbula amagezi ag'okubbamu ekyuma kiri. Nali nteekwa kukibba ng'entegeka zonna kuubwa ne banne baziwomyemu omutwe, naye ate nga mu bantu bakuubwa be yeesiga ng'obuvune mulimu omunze gw'embuusabuusa era gwe saagalira ddala n'akatono yeetabe mu ntegeka zino ez'akamalirizo, kubanga nga ku zo kwe kugenda okwesiga mu buwanguzi oba okulemwa kwange. Omuntu ono yali omu ku bakulu mu kitongole, bwe ntyo nga sirina ngeri gye nnyinza kumugaanamu kubeera mu lukiiko lwa nsale okuggyako nga ntusabye kuubwa. Waziranga n'okusaba kuubwa ekintu nga kino nkitya. Okusooka oli yali mukulu munne ate nga amwesiga nnyo. Ekyokubiri nali sinnayagala kumalirayo kuubwa. Byonna bye nali nkoze ne pulaani zange ate nga nina n'okubimunnyonnyola, byonna ng'abadde abimbuuzizza. Kyatandiremye kokola alyoke anyambe. N'ekirala nga neekengera okututubika omuntu omukulu nga ye mu bintu nga bino ebiyinza okugootaana ne bimuswaza eri munne, sinakindi n'okumuleetera obulabe n'okukyawagana. Bwe ntyo kyenava nsalawo mwejjire nzekka mu ntegeka ezo, anti atalina amukaamwana yekwa mwana yekka. Ekintu kino kyankulungutanya nnyo, kumpi n'enviiri kunseenya. Nviiri okuseenya kwe kuva ku mutwe. Nali nkyatetenkanya nga bwe nnyinza okutuukiriza mu pulaani gye nali nkoze. Teo najja okundabako. Twali tumaze ebbanga nga tetulabagana, bwe tutyo ne tunyumya bingi nnyo, naye nga buli omu yeebalamu okunyumya oba okubuuza munne kye yali akola, kubanga nga buli omu amanyi munne aliko kyabega. Omanyi nali nvumbudde nga ddala Teewu aliko byabegera kuubwa. Emboozi ebeetabye ne mbulira Teewu ku kizibu kyange. Entegeka gye nali nkoze n'ebiyinza okuvamu singa edobonkana. Saamusaba kunnyamba nga mmanyi tasobola kukkiriza, naye okusinga nga ntya kumuyingiza mu mitawaana gye neebangidde. Yalwawo ng'asirise, n'oluvannyuma nassa ekikko we nga bw'antegeeza nga bwe yali ajja okunnyamba. Yayongera okuttaanya n'okukookera ku nteekateeka yange, era ne tukkaanya tutuukiriza pulaani eno bunnambiro ng'ekizigo tekinakunizibwa. Munnange yabukeereza nkokola nga yeekuba wakkuubwa, ng'amupiikiriza bagenda akawungeezi balabe ekifaananyi ekinyuvu ekya Samusoni ne Delila
ekyali kiragibwa mwemu ku nnyumba z'ebifaananyi. Yamala okumukkirizisa n'agenda agula tiketi naye nga za bifo ebyesudde nti kubanga ze zaali zisigaddewo so nga yakikola mu bugenderevu nga taagala batuule wamu. Essaawa y'ekifaananyi bwe yatuuka Teo n'avuga mu mmotoka ya Kuba ne bagenda. Nange bwe nagera ekiseera ne nembalemba mpola ŋŋende mu kifo we nali awo okuteegera omuntu waffe. Olwo zaali nga ssaawa nga 3 ez'ekiro. Nasiba akatambaala ku nnyindo ne mamirira Kamulali we. Nasiba akatambaala ku nnyindo ne mamirira Kamulali. We nasitama ndyoke nnemesebwe nasiba akatambaala ku nnyindo ne mamirira Kamulali we nasitama ndyoke nnemesebwe mbwe okukonga olusu lwange singa wabaawo okugeza okunjigga oluvannyuma lw'ekikolwa kye twali tutegese. Nasitama emabega w'akakomera ak'obuti omuteege we yayitanga ng'addayo ewuwe. 773 27 61 27 namba yange. Tandika ekitundu ekiddako.